Abantu bano omukaga abavunaanibwa ogw'okutta Maria Nagirinya ne dureeva we Ronald Kitayimbwa olwaleero bakomezeddwawo mu kkooti enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata era nga Mpanga Sharif eyali omugoba wa Bodaboda eyavuga abamu ku bavunaanibwa awadde obujurizibwe mu kwewozako kwe ku misango egimuvunaanibwa. Mpanga Sharif agambye nti bano Kasolo Copuliyamu ne Lubega Johnson bamusanga ku siteegi ye Makula Nateete ne bamusaba okubatwala okuva Nateete nga bagenda ku kaleerwe olwava ku kaleerwe n'abatwala okumpi ne bwe baawambira ababiri bano. Nankubira essimu ku nnamba etaliiye nangamba alina abasaabaze ku siteegi ate tabamalaawo ne mubuuza abasaabaze balagawa bamaze okulamuziganya nabo ebireeyina nangamba bagenda kaleerwe. Twatuuke kaleerwe ne babaako ebbala gye bayingiramu ne batugamba tubalindekawo wabweru eddakiika nga 3. Kwaliko oyo A1 Kasolo Copuliyamu nga kuliko ne A2 Lubega Johnson n'oli gwe baasiba Sennabulya Isaac omulala simumanyi basimulabawo wane. Ono obutayawukanako ne banne abalala ategeezezza kkooti eno nga bwe yatulugunyizibwa mu kukola statement ku poliisi y'e Katwe. Ogenda kakasa we natuukayo nasanga omukazi alina empapula ze yawandiiseeko ebigambo. Nali nkyabanyonnyola nga balaba kye baŋŋamba si kye mbagamba. Balasa n'akwata pisito n'aginkuba wano mu mutwe era n'enkovu yiino ngiyiino w'ekitiibwa omulamuzi. Yankuba pisito navaayo zonna omusaayi nga guyiizi. Balasa yajja n'ajogerako wano ebigambo ebitali bituufu n'agamba nze navuga abasaabaze abo ne mbatwala erungujja ne ntuukayo ne nninda nga si kituufu. Nakyala n'agamba nti nze navuga ne ŋŋende eweeyogerera ekigendererwa kyali kyagenderi gye battira abantu naye ng'ate nze n'ebyo abantu nali sibamanyi kuba nze ndiwo nvuga abasaabaze simanya mirimu gye baba bagenda kukola. You have not even read it and I see those things, but you already know that it's a lie. Yeah, I see those words because I never tell police like that. Njagala obulire kkooti eno ggwe bwe wanvuga ng'ontwala erungujja nalina ku kisi emmundu oba ejjambiya ng'onvuga ng'ontwala mu kiseera ekyo ng'ontambuza. Njagala obulire kkooti eno gwe wandabako n'amaaso go abiri nga mpamba Maria Nagirinya ne Kitayimbwa ku lunaku olwo. Wano omulamuzi Isaac Muwata wayongerezaayo omusango guno wakati w'ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogw'omukaaga abavunaanibwa okuleeta abajulizi abalala. Mu mbeera y'emu kkooti eya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Seino ow'omugisha egobye omusango gw'okukuma mu bantu omuliro ogubadde guvunaanibwa Dr. Kizza Besigye nga guno yaguzza mu mwaka oguwedde omwezi ogw'okutaano kwa Rua Park mu kibuga Kampala. Dr. Kizza Besigye gavumenti yamuggulako omusango guno bwe yali yeekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanamye mu kaseera ako. Wabula okusinziira ku mulamuzi ono agambye nti gavumenti yalemereddwa okufuna obujulizi obumulumika era ng'abawadde amagezi bwe bamala okunoonyereza ne bazuula nti alina omusango baddembe okuddamu okumukwata. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.